Nkwanirizaako kuyiga Oluganda oba Learn Luganda omukutu gwa YouTube kwe twongera okuyiga ensonga nnyingi nnyo ezikwata ku Luganda, Buganda ne Uganda yonna okutwaliza awamu, era nga buli w'obeera nga osanze akatambi ku mukutu guno omanya bumanya nti tugenda kuba nga twogera ku nsonga ezikwata ku Buganda, Uganda na buli kimu kyonna ekya Buganda. Olunaku olwaleero nga bw'olengera vidiyo eyo, nkulambuuzizzaako ku emu ku mmere esangibwa mu Buganda eriibwa, wadde nga si emmere ŋŋanze nnyo eriibwa omusajja Omuganda, naye nazzikuno nga y'emu ku mmere ekubirizibwa omuntu yenna Omuganda naddala omusajja okuliibwa olw'ensonga ze ŋŋenda okwolekeza oba ze ŋŋenda okukulambululira obulungi ennyo. Ky'olengera awo ku lutimbe lwo oba okozesezza ssimu okulaba oba okozesezza kompyuta oba giyite kalimagezi, wonna w'osobodde okulabira, ky'olengera awo kye kirime ekimanyiddwa nga ejjuuni. Tukimanyi bulungi nnyo nti mu Buganda emmere esinga okwagalibwa oba okukolera omuntu Omuganda y'emmere emanyiddwa nga ettooke. Amannya gange n'eddoboozi nze muzzukulu wa Mugema Munnakyaggwe Kabugo Peter okukutuusaako obubaka obwa leero okusobola okukulambika butya emmere y'ejjuuni eno bw'ebaddewo mu Buganda n'enkula yaayo. Nga mmaze okweyanjulira nkutegeezaako nti nteekebwamu bannange essente abamanyiddwa nga Abakatene Home and Interiors UG, nga bano basangibwa Namulanda Ntebe Road era nga balina buli kintu kyonna kye weetaaga okutereeza ennyumba yo, woofiisi oba giyite ekakkalabizo n'ebintu ebirala bingi nnyo ebikwatagana n'okutereeza munda mu ennyumba. Ogenda kuba ng'obakubira ku ssimu yaabwe eyo gy'olaba eyitawo wansi osobole okwogera nabo ku bintu bya bizinensi. Kale nno ate bw'onoobakubira n'obategeeza nti Kabugo Peter yantegeezezza nti mulina ebintu bino, wattu bagenda kuba nga bakusalirako oba kiyite discount. Emmere y'ejjuuni eno okumanya Omuganda yali yagitegeera nnyo, eriko n'olugero olugamba nti nkole mpoomye Nalunga yagoya mayuuni. So nno katulabire ddala okuva mu kusimba ejjuuni. Ejjuuni lino tulinamu ebika ebiwerako, naye ng'okusinga ebika ebimanyiddwa tulina ekika kya bwayiise okussaako ne bakongola oba obukopa. Okusobola okwanguyirizaamu ku katenya okugaawula, bwayiise ly'ejjuuni erisinga okusimbibwa ennyo mu kisenyi oba mu lutobazi, era nga bwayiise ebikoola ebimuviibwako oba liyite ettimpa bye bisobola okukola enva eziwooma okusinga ku bukopa oba bakongola. Obukopa oba bakongola kye kika ky'ejjuuni ekigumira embeera y'obudde yonna, oba okisimbye mu kisenyi oba okisimbye ku lukalu, naye ng'okusingira ddala akakopa ko kannyumirwa nnyo olukalu. Ky'olengera awo kye kika ky'ejjuuni ekimanyiddwa ng'akakopa oba kayite bakongola. Ebimu ku bintu by'okulaba mu nsi muno era ng'abantu bangi asobola okubeerawo n'awangaala Mukama n'amuyita nga tannakirabyeko, kye kimuli ky'ejjuuni. Mwanattu oli wa mukisa, nze nkikuleetedde era kyekyo ky'olaba mu vidiyo eno oba mu katambi kano. Ng'onoosimba ejjuuni olina okukola ebintu bino wammanga. Agenda okulima amayuuni, olina okusima ekinnya nga kiwanvuko, n'ossaamu ekikolo ky'ejjuuni oba endokwa. Eno ogiteekamu buteesi, toziika. Ekinnya ky'osimye tokiziika, wabula okiziika okomyewo kukoolera nga wayise ebbanga nga lya mwezi gumu. Ejjuuni nno munnange y'emu ku mmere ekubirizibwa naddala akakopa omusajja Omuganda gwe omukyala alaba akatambi kano waalibadde nga tisi buli bw'ogenda mu katale ogulayo obukopa nga 2 n'obufumbira omwami wo buli ku makya n'omuteerayo akakopa kamu ku caayi. Emmere yonna nga bw'okimanyi ey'omu ttaka nti eyambako ku musajja yenna okubeera ddala omusajja aba ntegedde mu ntegedde, naye ate akakopa ko ka nkizo. Ejjuuni eriyitibwa bakongola oba akakopa lyo lyagenze wala. So nno ky'olaba awo kye bayita ejjuuni oba yaamu. Ejjuuni lino we liba liri awantu awalungi nga lyayagaddewo lisobola okuwanvuwa ne lisinga n'omuntu obuwanvu.
ejjuuni lisobola okuwanvuwa ne lisinga n'omuntu obuwanvu, era n'enduli yaalyo oba giyite siteemu esobola okugejjera ddala n'eyagala okwenkana omukono gw'omuntu. Gwe atalabangako ku jjuuni osubwa, era nkukoledde omukisa guno gweyagaliremu oyongere okuba ng'osubscribinga ku vidiyo eno, otegeeze ne banno basobole okuba nga balaba ebintu bingi nnyo by'obadde tosuubira nti kwebiri ku channel eno by'ogenda okulaba. Tutunuulira ensonga nnyingi nnyo ezikwatagana ku Buganda, balya batya, beeyisa batya, babeerawo batya mu bulamu bw'ensi. Abaana baffe bangi nnyo abakulidde ku mulembe guno, ebintu ebisinga babisangamu fridge oba aliyite erinnyogogezo, bo balowooza nti mwe bibeera mwe babirima, gamba nga amata, ebibala n'emmere endala nnyingi. Naye nno mwanattu, emmere esinga oba ebyokulya byonna ebisinga biva mu nnimiro oba giyite garden. Ejjuuni oba liyite yaamu y'emu ku mmere eriibwa naddala mu byalo ne mu bibuga, naye nga si nnyo. So n'olw'ensonga eyo, olw'obutawanvuya nnyo budde, ekyo kyolaba ku lutimbe lwo lye bayita ejjuuni bakongola oba akakopa, kyekyo ekimera, then wansi yesangibwa ebiriibwa ebyo bye ŋŋenda okukulaga ng'akatambi kano kaweddeko. So nno nabwe ekityo nnyongera okukutegeeza nti buli walaba mu butambi bwange fuba nnyo okulaba nti okamalayo, kubanga ne gye kasembera ebaayo ebirungi nkuyanja. Sijja kudda mu kwogera kuno na kuli, oba sijja kudda mu balunaayiza ng'ow'embaliga ayita mu musulo. Njagala nkusiibulire wano, weebale kubanga obadde olaba. Nze Kabugo Peter, weebale kubanga olaba omukutu guno ogumanyiddwa nga Yiga Oluganda oba Learn Luganda. Weebale nnyo, weebale ddala. Nze Kabugo Peter, beera bulungi.